Guys, mugamba mutya waliwo video gye bantaginzeemu nnyo genza okuva mu conference nga nina video gye bantaginzeemu nga everywhere nga mulimu kasitaani akakazi kali ku mwana kakuba. Omukazi yakubye omwana to the point nti gwalaba video eri otiko lukumera okaaba oyagala oyite mu ssimu ogenda otuga akazimu k'omukazi. Banange ofuna buli kika kya bulumi ngolabe video eri. Naso sininga abanaye kiki notification nga zimpitiridde. What's the problem? Abana bajja mu WhatsApp. I'm glad police ya Uganda yakutte omukazi oyo, but I'm not happy. Mukazi gwe wabadde tolina police kukwata era abantu b'okukyalo kyo baatukoze bubi, because at the end of the day ogenda oba kitali oba luzira oli emmere ya gavumenti mbwegwe gavumenti ekulabire. People like you deserve painful death. Bannange bwe tutagamba enough is enough, bino ebintu by'ekisuute bigenda koma. Bannange bwe tutaanyiige bantu mmwe mugenda tuyitirirako. Bannange tukooye, bannange mututamye, bakazi mmwe mututamye, bakazi mmwe mulina agatima agabi. Ye kino tuli kyogera emirundi emeka. Bannange twogedde ku mitima gy'abakazi emibi. Lwaki mwetikka bye mutasobola? Lwaki togaana? Ani yakukaka? People sent me messages back sometime back ne bangamba Fifi lwaki toyogera ku nsonga y'ono omusajja eyafudde biki ne mbagamba naye njajjogerako nga nkyetegereza nsonga eyo. Mbadde sinaba na kujjogerako bannange ne bantaginga mu video. Mukazi gwe wabadde osaana gundi y'ekyalo, kooti ya kyalo. We need to do certain things the local way our great grannies used to do. Oh my God. Mukazi gwe ne mugeyena toyinaayo kifo. Wazze ku mwana no nze okumanyanga nanyi simayina kumanya bw'oyita mwana oyo ase saagala kumanya. Wakubye omwana beyond normal. N'okuba mu maaso, n'okuba mu kifuba, n'okuba buli wamu. Naye bakazi mmwe teweetaaga kooti, teweetaaga kumala budde bwa mulamuzi, wabadde weetaaga kooti y'ekyalo ne bakulya obufiififi. Sometimes we need to give Kama a hand. Kama ali busy. Misango gimujjuddeko. There is a lot of jam ku table ye. Abantu abamu ffe tulina beekwasaganyiza, mweffe tulina bamaliriza nga kooti yaffe yetuula ne tugamba Fifi ono wa kino ne tukuwa. Abantu abali mu kitundu omukazi oyo sitaani ye enkazi we yabadde ebeera. You people bannange muyiga okunyiigako. Omukazi yakubye omwana n'empulira nga n'ebiso bye bansala bittuse. Okuba omwana omuto atasobola kuvaamu wadde ekigambo komaaniina, atasobola kugamba nti sijja kusituka, gw'ojja okugamba situka n'asituka, dduka n'adduka. Bannange nga muli bibi bikazi mmwe, muzaala baaki? Mujjengamu embuto ezo. Temumanyi gye batunda bupiira? Tutandika obbalagirira, tutandika obbuleeta ku nzijji zammwe tubugabenga bugabi. Temumanyi family planning jeri. If you're not ready to be a mother, shut the hell up. Funa zipu oteeke ku buwalayo, gibike muzijjeemu, mukozese family, muwambale obupiira n'abantu bammwe.
omanyi tocha gye watadde ku bazadde abalabye vidiyo eyo gw'olowooza wakubye omwana oyo yekka naye mukazi gwe watokyalinze buli muntu yalabye vidiyo eyo mukazi gwe twakukolimidde Katonda teyalizemu kuwanna baana y'omwana because you're not worth mukazi gwe omanyi emitima gy'abantu gye wamenye omanyi obwongo bw'abantu bwe wayonoonye mutuvumaganyiza ng'abakazi everyone thinks abakazi tetutegeera nga tetutegeera nnyo God mwaga agatima agabi mwagasuubula wa bannange mulya mmere kitulemejjiwa abaana and we are suffering olw'ensonga y'amateeka amanafu agali e Uganda ku nsonga ezimu mwe abantu nga mmwe mwetaaga kalaba kuba gwe teweetaaga na mujulizi mbuunabe yakujulire vidiyo weeri mbwa gwe weetaaga kukusiba muguwa oba ne bakukubisa amasannyalaze n'ofa mpola mpola kibi okwagaliza omuntu okufa naye mukazi gwe nkukwagaliza okugwa oveewo gwo omumwago tuguwone abalala bakulabireko bannange tukooye muddira agazibu gammwe ne mugateeka ku baana bannaye buli muntu alina ebizibu buli muntu alina embeera gy'ayitamu naye nga takugambye buli muntu alina ekimunyigiriza ekonomi tenyiga ggwe wekka enjala teruma ggwe wekka odidde omwana ataasaba kumuleeta ku nsi gwe wagenda ozunza obugulu bwo n'obupale bwamwe bwe mutasiba n'ogenda ozaala omwana oyo kitaawe w'omwana waaba akubonyaabonya mbwa ggwe genda otte taata w'omwana ove ku mwana bakazi mmwe lwaki muzuukusa busitaani obuli mu mitima gy'abantu people tagged me nengamba bannange kiki ekigenda mu maaso nti angenda tunulayo nga mmaliriza conference y'abaana oh blood of Jesus mukazi gwe yo evil nowanda oli katono kakazi gwe tosobola kugejja oyina omutima omubi sitaani z'ensi zonna ziraka zituula mu ggwe maama kyakola kyewakoze maama kyayina obuvumo obukola ekyo lwaki generation yaffe efuuse ekivumo eri abakazi n'abazadde there are so many options ku mirembe gy'abajjajjaffe tebalina options bazaalanga newe yabadde alina omwana wa myezi 3 n'alufuna ng'alutereka mmwe mugjeemu embuto mba temuli ready kuzaala bw'oba wali toyagala mwana wali osuubira TV wagenda mu dduuka kusuubula TV ne bagamba bw'one bakana omusajja ojja kuvaamu TV bw'oba wali toli ready kubeera maama lwaki wali ozaala mwe bantu mmwe tukoyo bakwasa ekisambu bambi omusajja amustressinga obusungu abusiza ku mwana gwe nnyoko kitaawo we yamustressinga yakkuba bw'atyo obusungu yabuteeka ku ggwe naye gakazi mmwe agakazi agayina emitima emibi agakazi agabonyabonya abaana baago n'abaana b'abajja bammwe mwetaaga geyene yemmwe nga ya VVIP bikazi mmwe mwetaaga kooti za byalo I am not inciting violence naye nsaba bannayuganda buli ali mu kitundu nga waliwo omukazi atulugunya omwana oyo mumwekolereko tuleme kulindanga mateeka mu omulamuzi ali bize omulamuzi amusindise eruzira simanya kitali agende era ate bamulabirire ahead of byalesa akoze banaayigadde twefuukire kooti abantu abamu tubafuukire ekizibu banange wakubye omwana mbwa ggwe eyabadde akwata vidiyo eno thank you half of thank you naye wali badde okwata omukazi oyo ng'omaze okukwata vidiyo ne tumusangako n'ebisago naye bamulese mulamu talina wadde enkwagulo mu abantu b'ekitundu ekyo muli ba Yesu muli bamalayika walitadde simu wansi toleka bujulizi kube embweyo mukube on behalf of us omukube on behalf of the other kids aba suffering omukube on behalf of the entire world
omukube on behalf of abakyala abanoonya abaana nga tebabafuna ng'embwange yeeyina omwana naye ng'emuyisanga kasasiro. Bannange nalabye vidiyo saagimazeeyo ng'obuvumu sibulina. Mufune wuzi bw'ebanga family planning eri too expensive nga ne kondomu baziseera. Mufune wuzi mwetunge wansi eyo. Bikazi mmwe mufune wuzi mwetunge wansi eyo. At this point mbakkiriza okwagala bakazi bannammwe bwe kibanga kye kinatutaasa okuzaala abaana ne mubabonyaabonya bikazi mmwe. Gwe mukazi gwe nabadde njagala ne bakumpaamu. Abalamuzi abakyala abali mu ggwanga Uganda tubeegayiridde. Emisango nga gino we gijjanga ku mmeeza zammwe temuwulirizanga ku sima ya yeewolereza. Bannange mubawe ebibonerezo. Ate tusaba bwe batuukanga mu makomera bali mu makomera mugatulugunye. Because that is all they deserve. Pain. You inflicted pain on an innocent soul. Oh God. Mulya mmere kitulemejjiwa abaana bakazi mmwe. Mulya mmere kimunywa bikitulemebbiwa abaana tubibatangire. Kuba muli babi. Bannange muli babi. N'okuba, n'olinya, n'osamba, n'okuba mu maaso, n'okuba mu mutima. Wabadde oyagala mutamuweera obutwa mu nju yo tukutende. Kino kye wakoze okimanyi. Ensi teri kusonyiwa kakazi ggwe. Nsaba Katonda, nsaba bajjajja, nsaba ba ancestor b'abaani b'abaani mukazi ggwe bakubonyebonye n'emagombe bakubonyebonyezeeyo. Bakazi mmwe mususse. Lwaki muzaala? Lwaki muzaala? Embuto muzijjengamu tetugenda banenya muzijjengamu. Mukazi gwe wakubye omwana eyabadde akutte vidiyo. Abakwata vidiyo kwatangayo obujulizi obusaamusaamu. Kuba endiga eyo, kuba embuzi eyo, kuba abakyasinze okuwoloma mbu babayisa bubi. Omukazi bamukubako oluye ekyalo kyonna ne kimanya. Omusajja akusonga mu busonzi ne weeyambula n'odduka nzisanzise. Mulabe engeri gye muyisaamu abantu abalala. Mulabe engeri gye mutulugunyaamu abaana. Mukazi gwe weetaaga kukuulamu bwala, weetaaga kutwala Nalufeenya kuba nkimanyi Nalufeenya teyavaawo, ne bakusikamu enjala lumu ku lumu, ne bakusikako sikiini nga bakozesa magalo. Like weetaaga obulumi. Ensi erabire ku ggwe. N'okayita kajje oba kataata oba kamaama katambula kajja ate n'osamba ne kaddayo ate naye Mukama Katonda. Ddala ffenna tuli mu kifaananyi kyo nga bwe bagamba. Ddala ffenna emibiri gyaffe nnyumba yo ng'ebitabo ebitukuvu we bigamba. Kikazi gwe oli kibi. Kakazi gwe oli kasitaani. Kakazi gwe oli kabi. Nsaba ne gye bakutwala yonna mukomera abasibe bakutulugunye. Njagala bakusaleesale bakuteekeko embale. Kuba amateeka tegalina kye gagenda kukola. That I know. Tewali. Ebintu ebimu mu ggwanga Uganda byeyongera obungi lwa nsonga amateeka mazibe. Chovola bangambye abantu bannange, this is not about inciting violence. Ebintu ebimu tubyekwatiremu. Oyo mukazi yali tava ku kyalo. N'avaako nga mulamba. Bantaginze mu kavidiyo akalala bakabuuza konna katunulanga akalambu mbukaganya okwogera. Ne wabula akasika amatu n'agasikako. Kwata agambe salako okutukumu kalabireko. Bannange tukoye bakazi mmwe muvumaganyiza abakazi. Mutuvumaganyiza ku nsi ya Mukama.
kyotasobole kiwe ekitiibwa okyenenye wali weebikkulira ki funa wuzi otungeyo wansi eyo tutegeere family planning ya bbeeyi kondom tozisobola kwata wuzi ezitunga engoye weetungeyo wansi bannange kakazigwe abakyala abali ku kyalo okwo mwannimbye bannange mwalimbye Uganda yonna bannange mwatu disappointinze abaami abali ku kyalo okwo ne kubula akubaka mukenaako polisi nekatwalanga kalamba n'abapoliisi abakazi ne kubula akuba akantu ako